tubebaza okuva bwe twavudde mu kanisa paka kati nga tukyalinamu omwana oyo okuteeketeeka bulungi mwegendereza omwana mulungi ojja kusigala okweyongera nga mutegeera obulungi bwesijja kumwogera ogere kino ogere kiri obulungi bwe bujja kweyongera era ekisinga obulugera lwakwasa mukama waffe okusooka John yambulirako n'aŋŋamba nti mami nfunye omuwala weefunira nti lwejja okuwasa ne mumbuuza abeera wa n'aŋŋamba nti mwali muno mu Kampala bamuyita Babula ate awo mangu n'agenda ebweru ne ndowooza nti oba yali asaaga naye bwe yabeera eyo ne ndowoozamu lumu ne ŋŋamba nti naye kamubuuze ne mugamba oluddeyo naye waŋŋamba wafuna omuwala naye omwana w'abandi onoovaayo ndinga oluddeyo n'aŋŋamba nedda ne mugamba nti wabivaako n'aŋŋamba nedda mami saabivaako tuwuliziganya era ndi naye nnyo naye mwesiga n'olwekyo neebaza nnyo Babula okubeera omwesigwa eri John naye John musajja mwegendereza ate muyonjo ebintu byabikwata mpola John nkwebaza nnyo olwekyo nsaba ne Babula ayige nnyo John naye nze bwe nabatunuulira era abantu be mbadde nnyumye nabo badde mbagamba nti John yafunye omukyala amusaanidde edda bwe twakulira twalabanga ng'omuntu bw'abeera n'omwana amuwa ekibambya n'atandikirako n'alima emmere tebanaalya ne tebanaalisa abaana baabwe naye taata yabawadde ekibanja nga kyabwe tekiriimu nnyumba bwe baliba basobodde bali kizimba naye balima emmere yaabwe gye banaalya n'abaana baabwe be banaazaala ewaffe gye tuva waliyo abalongo newa Babula waliyo abalongo suubira nga Mukama nabajja kubawa abalongo obulago bwammwe buno eno Bayibuli ndikwasizza Babula bw'owuliranga nga olina ebikutoweredde ebikula Bayibuli y'otusome newankubadde olimanyi naye oyongera okisoma ejja kukuumya bintu bingi buno obulabo bwonna bwa Babula ajja kusumulula mpola nakino kya Ronald nagino emikeeka yakkono ojja kugiteeka mu maka gammwe ebyo bye birabo bye mbawadde nsaba okwebaza Vice President badde nga agenze naye obubaka bujja mutukako yeebale nnyo okujja ku mukolo guno bwe twamuyita nga tugamba nina okujja ogwo omukolo gwange oli mwana wange Vice President oyo akatonotono nateranga omukyalira olumu nga ngendayo ne mami wange mami Irene naye nanjagala okuva olwo nange eno bwe natusiza okufuna omukyalo ne ŋŋamba jamuyita kadde nsula muloota ate mbadde siri kuno kyokka kyenzikye nemusanga nga nze naliwo ogwowo omaka nkutandikaawo nenkyalira bakadde be ne bandaba era ne batukkiriza okugenda mu maaso naye ne mbasuubiza Babula nja kutwala obutugu era nkitukkiriza naye nkyali ku Babula n'abeerawo anninda tubeera nga twogera buli lunaku buli kiro buli ku makya ate ankubira simu buli kaseera ne bwe mba nkola ne mugamba kati Babula nkola n'agamba omulimu ogusinga nze
nemugamba kale nnyabo netwogera nga Mukama bw'atusobozesezza naye nga bonna bonna mukwano era kyemba mwenyumiriza naye okugumiza ekigambo kya muzeeyi kyeyamwogeddeko wano yamwise oba kwatizibwase ye Babuloni naye bwekiteeka wabbali ekyo mukyala mwesigwa nnyo nga gyenkomeza obwesigwa tabugumya ku ye oba n'omubiri gwe naye ate kugenda ne ku nsimbi abamu bayinza okubeera beesigwa mu mubiri gwe naye ng'ate bwomukwasa ssente ajja tandika kuteekawo bizibu zaagudde bazibbye ate nakozeemu kino Babula Ssebaali Babula ebbanga ettono lye mumanyidde badde ntambula n'engenya nenkola nga yabagambye naye mu bbanga eryo asobodde okwandolinga miliyoni nga ndowooza nga 2 awo naye ng'azikusa we bamugambye aziteeke webala nnyo nnyabo obwesiga obwo nga nvudde ku ekyo nsaba okwebaza omwami Nsozi gy'aviira ate muto wange esimaani wange anjagale nnyo ampulirira mbeereyi nendagira bulagizi kati jala twakoze otya nokituuseewa njagala kwambala kino njagala kulya kino naakola yakulembeddemu okuteeka omukolo guno yakuteeseteese era nga bwe mulaba n'akulembera abantu bowandibadde ogamba nti si asana okulembera oyo mwana muto naye Mukama yamulungamiza n'amuteeka ekisaa kye ne bakolaganamu n'ettiimu ye nevaamu kino kyemulaba webale nnyo webalire ddala takoze yekka akoze n'ettiimu nnene basekandi oyo naye mukulu waffe bamwami Nkalubo okuva ku saidi ya Babula mwami Kalema Ibra Nuru Sandra ttiimu nnene nnyo nga bwe twayidde mu kyaki badde soogera bwogezi yagenda mu maaso era bwe mbadde nkikola nga Mukama Katonda ye mulezi waffe Mukama Katonda agulumizibwe abawe nnyo omukisa mwenna abazze wano era abazzeeyo baka mirembe mwebale nnyo mwebalire ddala ndowooza naye ng'abaguzeeko twala omukisa guno kwebaza bazadde bange omwami n'omukyala Saalongo ne Naalongo Buyinza okusinga ennyo nebaza nnyo okwagala kw'emundaze byonna byemuze mukolera ne byemutukoledde leero ndi musanyufu nnyo 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 nebaza n'ababakwatiddeko mikwano gyabwe bonna abamu babadde tebeebaka nga beetaala ekiro mwami wa Lusimbi neyanza nnyo neyanzeege Haji Mayanja n'abalala bangi mwenna mu nsawo zammwe zonna mwemujje Mukama abaddizeewo neyongera n'okwebaza mikwano gyange nebaza ne famire y'Ebukoto bonna bavudde Masaka okutuusa zino essaawa nga mukyaliwo abamu baali bajja bagamba tumaze okulya katugende naye tusanyuse nnyo okubalaba nti mukyaliwo mutulaze okwagala kungi nnyo 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 beebaza nnyo byonna byonna bye mutukoledde mwebale kuzaala omwami wange Ssesanga alina okwagala alina amazima
n'ekirala atya Katonda. Nneeyongera n'okwebaza maama Mukyala Margaret Sekandi, weebale kuyonsa. Neebaza n'abantu bonna abakyali wano. Obudde bwammwe bwonna bwe butuwadde, okwagala kwe butulaze, tubeebaza nnyo. Mukama abawe omukisa.